kale tubaniriza nnyo wano ku Katwogere Let's Talk amanya ddoboozi nga bulijjo yenze Shadik Smith nga bwe nabagamba nti tugenda kuba twogera n'abantu ab'enjawulo naddala mu programu yaffe eno ey'okubanga tukuba ttooki mu mbeera n'ekikula ky'abantu n'okugezaako okubanga tubaako kye tugatta ku buntu humanity oba ubuntu n'okulaba muno gweyo gy'oli obaako ky'oyiga n'ekyofuna naddala mu mbeera nga zino ez'okwekulaakulanya ez'okuba ttooki mu bizinesi obulamu bwo ate n'ebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nga bwe nabagamba nti lwakusatu tugenda kuba tuli n'omukulu omu ku abo abakugu b'ensuubira mbuno alina kinene nnyo ekyokwongera ku ggwanga lino si mu kulizimba kokakoka oba n'okubaako ettaffaali lyayongera ku bulamu bwo n'obwange n'obwo bwa Munnayuganda aliyo akola atwala olunaku leero tugenda kuba twogera ku nsonga za finding purpose oweezuula otya oba omanya otya ekyakutonza oba ki ekyakutonderwa ku nsi kuno okubanga kwoli era mugenda kuba munneeyungako ne muganda wange erinnya liyita Sseka Bagenda bwetyo tugenda okubanga tutambula naye era nga mbaniriza nnyo sigenda balwisa kansube muli bulungi okusinja musinga okubanga mutwabira abateekamu ssente sibala be bannaffe ba King Montage Studios nga basangibwa ennankula ye ku bitaala gendawo oba bakubire ku 0702104125 bajja kuba bakutuusaako emirimu gyabwe mu buli nsonga zonna zonna kagube mukolo kukyala kwanjula kuhinjirwa beekwate bakuba ekifaananyi kigenda okubeerawo emyaka n'emyaka ebyasa n'ebyasa okulaba nga ate naawe okitwala ewaka ate nekibeera nga kikwaki tekikuswaza so mbaniriza nnyo Sseka nkwaniriza era nkubuuzaako osiibye otya eyo Amina ssebo nsanze okulaba Smith nange okuddamu okusanga abantu abatugoberera mwebale nnyo mwebali eddala ntuusa okutumira kwange oba okwebaza kwange eri abantu abatulabira e Dubai abantu abali e Saudi Arabia awo abantu abali Qatar nafunye amasimu okuva e Canada US London n'ebitundu ebyetooloddewo Europe awo wonna baatulabye amina ate baatwagadde nsanyuse nnyo okundeeta olunaku olwaleero twayogera ebintu bingi nnyo mu programu yaffe yasooka kyensuubira nti gye tugenda tulabayo abantu bagenda kukyuka nga bwe tusuubira nabadde ndowooza ekiro ky'eggulo nendowooza ku bakwano bange be twasoma nabo erubiri awo erubiri esseesi gye buvuddeko waliwo obbi wange twatulanga ffenna ku ntebe emu yali mugezi najja n'emakerera awo n'akola kosi ya MDD ngenda omutuukako oluvannyuma lw'akabanga abeera nnyanamaawo ensi bwe yamukwatira ng'asiika capati yagendako e Dubai agamba Abawarabu bamuyisa bubi n'akomawo e Uganda kati asiika kikomando abantu bakirya ennyanamaawo bakwano bange bangi nnyo abaali promising mu ssomero nga beeyagaza olw'amagezi gaabwe olw'engeri gye baddangamu ebibuuzo kati nga bali mu nsi eno ebagoya bwe nalowoozeza ku bintu ebyo ne ŋŋamba Smith tulina okugenda mu maaso nga tulyowa abantu emyoyo nga tubazaamu amaanyi nga tubagamba nti situka akantu ako nakwogera nnyo programu yaffe ewedde tulina okusituka okutambula ensi eri mu kkaaba abantu baweddemu essuubi abamu baggwamu essuubi ezimu ku nsonga tebakizuula nga lwaki baatondwa nange mutandikwa bwe ntandika okugegenya okuwandiika nga ntandika okuwandiika natandika butandisi nalinamu ne ku malala ne ŋŋamba kaŋŋende nange mbeeko gwe ndaga nti nsobola naye ate bwe nagwayo eri mu kikomera munda ne mbaako ebintu byensangayo ninkizuula nti ddala ebintu olutalo nali ntandise nina odutwala mu maaso wakati awo mu maaso nga nakamala emyaka ng'etaano nga mpandiika neezuula ne ŋŋamba ebintu bino ebyokuzannya bye mbaddemu nina okukaza ekkalaamu nina okukaza omuzindaalo mbeeko abantu be ŋŋamba nti no tobivaako ombuuzizza omuntu azuula atya kiki yatondebwa kisooka endowooza I think omuntu kyandibadde kyagunyo nesoka tumudefiningira purpose purpose kyeki bwe nadde ngezaako okukola research nga tunayogera ku nsonga eno purpose omuzungu akivunula bw'ati agamba muno the reason for which something is done or created or for which something exists ensonga lwaki
ekintu bakikola oba kikolebwa. Ensonga lwaki ekintu ekyo kyatondwa, ensonga lwaki ekintu ekyo kibeerawo mu bulamu, existence. Kaakati nkutegedde bulungi. Smith, tugenda kuddamu ekibuuzo olwaleero, tugenda kukubuuza ggwe. Tugenda kuwaliriza oyo atulaba tumubuuze lwaki watondebwa. Ensonga eyo abasinga tebagimanyi. Ate engeri endala abantu abasinga bava ne mu bulamu bw'ensi nga tebeezudde. Osanga DJ nga akola obwa DJ olw'okuba alina gwe yalaba akikola. Osanga omuntu akola emirimu gwe Smith nga olw'okuba waliwo eyabikola. Waliwo yalaba gwe ng'obikola nina atandika okubikola. Osanga omuyimbi ng'ayimba olw'okuba omugezi muze radio yayimba, olw'okuba Kamiliyoni yayimba nnyo, olw'okuba Bawizo n'abalala bayimba. Naye nga ddala alina kubeera mu dduuka mu kikuubo, nga musuubuzi, alina kuba mulimi, alina kuba muwandiisi, alina kuba mukwasi wa kamera, alina kuba ng'omwana oyo ng'akwata kamera, alina kuba mulunzi. Niyo olw'okuba teyeezuula agenda n'ayingira mu bintu by'atayagala n'abikola olw'okuba ayagala ssente. Mu kukola ebintu nakizuula ebbanga lyonna linamala nga nkola ebintu nga olw'okuba nnoonya ssente. Ebintu ebyo nakolanga gaddibenga lye nga ssente nzifuna naye nga sifuna ssanyu. Buli okola ekintu ng'okikola olw'okuba weezuula olw'okuba okyagala, ekintu ekyo okikola effortlessly ng'okikola onyumirwa ate nga ne ssente ozifuna n'obaako ekinyusi ky'ojja mu bulamu n'onyumirwa obulamu. Kati mbadde nsaba abantu abatulaba olunaku olwaleero abatugoberera, njagala weezuule ki ekyakutondebwa. Muganda wange, ki ekyakutondebwa? Zuula ensonga lwaki oli ku nsi. Bw'onoozuula ensonga ogenda kubaako omuntu gw'oliisa, ogenda kubaako omwana gw'oweerera, ogenda kubaako omuntu gw'oyimirira ozzeemu amaanyi, ogenda kubaako omuntu munabyabufuzi gw'ogambako nti constituency yo ogikulembera bubi. Ojja kusituka nga teweetidde obeeko abantu abamu abakulembera eggwanga lino boogamba nti no, ekyo mukoze si kituufu. Niyo olw'okuba twekkiriranya, twetya tumaliriza n'eggwanga lyennyini lino Uganda lyenjogerako gy'olaba tulisudde mu matiggo olw'okutya. Buli oba nga weezuula totya. Oyimirira mu parliament eyo gye baakulonda okugenda n'ogamba no, kino si kituufu. Obaako ebintu by'oyimirirako gwe wekka, oyimirira ku mazima n'ogamba no, kino kirina kukolebwa kitya bwe kiti olw'okuba wazuula. Bw'oba weezuula nti oli munnabyabufuzi, be bowulira nti tebeeryantama mu parliament boogera bye balina okukola, be balina okwogera, bakiikirira abantu abatuma mu parliament nga babakiikirira mu ngeri yennyini gye balina obbakiikiriramu. Niyo omuntu wabanga alina kuba mulimi full time nga alina kuba mulimi n'agenda mu parliament, be bawulira nti bebakira mu parliament otutoto nnyini olw'okuba tamanyi takiwulira. Si kyekyamutonderwa. Si ekyamutondebwa. Mu Africa tulina obuzibu, mu Uganda tulina obuzibu, abantu abasinga olw'embeera embi tukulira mu mbeera mbi, n'okula ng'oyaayaana, n'okula ng'oyagala ssente, ogenda ku university owe Makerere owawa nga olina ekintu ky'owulira nga ddala olina okikola oba olina okwogera ku lw'abantu abalala. Niyo ensi waliwo weetuuka Smith n'ekwata ne weerabira n'ebintu by'olina okukola, ne weerabira ebirooto byo, n'ogenda n'otandika okunoonya ssente. Wakati awo mu kwagala okwezuula weezudde nti ddala kituufu olina kubuulira njiri ku luguudo. Naye ate olina abaana bataano, olina omukyala, wonoobuulira enjiri ku luguudo at the end of the day abaana bano bagenda kulyaki? Tewali. N'omukyala ayinza okuba takutegeera, takkiririza, tuwasa abakyala tebakkiriza mu bintu bye tukola. Okitegedde? Omaze ogibuulira ozzeeyo waka abantu, maybe you are the sole provider, gwe mutwe, gwe taata. Bw'onoddayo waka nga tolina mata g'abaana oba mugaati oba mmere, tolina kaveera, ojja kufoosingibwa, ojja kuwalirizibwa okusuulawo ekirooto kyekyo onoonye ssente. Oyite mu bulamu bw'ensi nga ssente ozifuna naye nga weemulugunya olw'okuba okola ekintu ky'otayagala. Kati olwayo tulina okubuulira abantu bano abatulaba nti ddala
ogenda kwezuula otya bintu ki ebirina okukugumya n'osigala mu kkubo eryo ly'olina okubeeramu newankubadde ebisigadde byonna bikutte nga bikutte ng'olina embeera gy'oyitamu landiroodi akugoba ekyokulya kibuze olya kimu osibirya kyosibirya kyonna weeyiiya olemerera otya ku kirooto kyo omuntu ali awo ndaba nina omugamba ebigambo ebigenda okumugumya kugambye namala emyaka 7 nga nze neesomera ebintu by'empandiika namala emyaka 7 nga negayirira ba editors mu mpapula z'amawulire ez'enjawulo nga mbagamba bannange munnyambe mbeka akagambo akagenda okuzaamu omuntu amaanyi akagenda okuzuukisa omuntu kembateeka mu mpapula zammwe nga bagamba ebyo ndowooza tetunnabyetaaga naye how did I endure narwana ntya okuyita myezi emyaka gyonna 7 egyokkaaba amaziga nga sifa oba nga sibivaako waliwo ebintu ebyangumya omwaka ogw'15 okufuna breakthrough ndabye abayimbi bamaze emyaka 15 mbalaba nakati muwulira ku nnyimba zaabwe naye nga tebavangayo tebakubanga iti omuyimbi ali awo atugoberera kyenjogerako kimanyi n'abantu bakimanyi emyaka 15 omuyimbi mbadde mulaba so omusi 2 si 3 si 4 basuka ne mu 10 myaka 15 kuva 26 awo 27 ndaba abayimbi bano bayimba balemeddeko bawuliza ebigambo betubagamba ne balemerako naye nga tebakubanga iti covid bwe yajja abamu bagoyinga deep into depression ne beeraliikirira nnyo naye they are still standing balemedde kuyimba kyekibavuga ne balemerako kati okwezuula n'olemera kukwezuula olina okumanya ebigambo bino sooka owulirize ebigambo omusajja byayogera omukyalo ono bamuyita Babula Mayof yagamba bw'ati the self is made not given nkivuunula nti ekyo the self gwe weekola wabula tebakuwa buwi si kyabuweebwa kyoyagala okubeera gwe okyekola gwe Smith gwe okyekola yakuba mukulembeze oyagala kuba mukulembeze ow'ekyalo oba MP oba omukulembeze w'eggwanga abalonzi bayinza okikuma 226 tolina kwebaka wansi ogamba nze mbivuddeko abalonzi baŋŋaanye olina okudda 231 awo oba oli mu kwekola bw'oweebaka wansi n'ogamba kati nze abasajja baŋŋaanye nfunye obululu 2 ngenda kuddayo neebake nnunde ente zange oba whatever kyokola n'obivaako nunde embizi zange weezudde nti oli munnabyabufuzi mulungi ne mu ssomero eyo aba class monitor oba n'ebirala ddala oli munnabyabufuzi mulungi naye olwokuba abalonzi bakugaanye n'oddayo n'obivaako n'ogamba kankola ebirala kannoonye ssente kitegeeza oba togobedde lunyiriri luno the self is made not given. It is not given. Teri agenda kuwa bintu byoyagala. Olina byekolerera. Olina kusituka. That's why nagamba mu programu ya fewedde mu kwogera kwa fokuwedde nti abagaga basinga bari greedy. Sometimes you have to be greedy and selfish. Kubanga bakyekolerera. No isawo kibuli. Hey. Oizo gende wantu eje mukwatya kamera zanje munonyeza amawulire gammwe ng'enkokole ziyo mpitirivu. Bw'oba oli mutitizo ojja kudduka. Biribaawo nali ku kamera abaana bagenda bajja kutuuzaawo kamera kati wano wetuli tulina kamera nga 8 zitudde wano ezitutunuddemu Biribaawo bwana agendera okunoonya amawulire ng'abaana batuuzizaawo kamera zaabwe ennene nga zino ezimu zendaba wano bw'alaba talina kafo katuuzaawo ye ngadduka oba ng'agenda emabega ng'atuula ng'akugamba sibiifi mukama wange ate muna olabye abasajja balina embeera gye bataddewo zinembita nenziruka musajja gambye omukyala gambye ono the self is made not given gwali yeraliikirira yabivaako ani agenda okukwesowani emmere gyoyagala tewali mazima ojja ekyogendereze ku mikolo egisinga ffe tubeera nnyo ku mikolo abantu bali ennyama ewaabwe bali enkoko bali buli kalungi bwe bagenda ku mikolo ogenda okulaba abasajja ab'embuto abasajja abatono bonna batutte ensaniya bali tolina kyogenda bagamba baagala mmere enjala ebaluma gwali awo gwalina ensonyi atamanyi bugagga atamanyi kola bugagga otulwana ogamba naye omusajja oyo naye omusajja miliyonira naye ali mu kulunkanira nnyama empombo bw'oba alamuwadde emmere ng'oluwombo luli wali mu maaso nga akunukkiriza alina okunukkiriza najjayo oluwombo olwo abamu tebalina na basavinge abo nno waliwo omuze baafuna emize egy'okunoonya ebintu byabwe tebatya bigambo by'abantu
bwaba alina kyayagala genda okinone saabala ku bwato ogende mu gayanja aganene ogende agayanja agali mu ggonyo ogende onona ebintu byo. Njagala okugamba abantu abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu America, abatulabira e Kampala wano, abatulabira e Masaka, abatulabira e Mpigi, otulabira wa oyina okwewaayo nga tokya bigambo by'abantu nga totidde entalo n'oteeka obulamu mu matiga n'ogenda onona ebintu byo kubanga weezuula. Bweweezuula ne weetuulako, bweweezuula nti gwe bagenda oli mwogezi, bweweezuula nti gwe bagenda oli muwandiisi, totuulaawo genda owandiike, tandika n'ebintu byonna by'olina. Oba penso. Nze natandika na pen na kando n'olupapula. Ng'oli luddawa eno mu kazigo ke Makerere gye waŋŋamba. Nze nali mbeera kabuwa mu ghetto mu kayumba mama Nyingi ya pole. Nkajjukira ng'okanyemeza. We natandika okuwandika kando nga ya 10 ngennemu okugula. Kando ya 10 kimu bwe ekiti ngennemu okukola ki? Okugula. Omukyala yagambye the self is made, it is not given. Teri agenda kuwa bintu. Nina akantu ke mbadde njagala osomera abatulaba. Lwaki omanyi ebintu byewuunyisa. Omusajja omu naga what is the importance of finding purpose? Awo gambide muno oyina okugenda n'okola n'okikolera oba n'okinoonya. The self is made. Oyina okikola. Made like you have to manufacture yourself. In other words. Absolutely. Omusajja yagambye what kiki amakulu ki what is the importance of finding purpose? Yagambye the meaningful intention can help you stay focused on the things that matter most to you, like your family, friends, faith, career, n'ebisigadde. Kino kikuyamba ki? It helps kikuyamba okuprioritizing obulamu bwo. Kyekire ekya self kyogambye obulamu bwo nga gwe self is made. Kikuyamba to put yourself first. Kaakati bw'omanya ekiruubirirwa kyo otandika okuba focused. Waliwo akantu kwatugamba nti you have to be focused. Ofokasinga bw'obanga amakubo mangi. Waliwo lino ne lino. Naye ago n'amakubo gagenda mu bifo bya njawulo. Kitegeeza gwe oyagala genda wa? Kufuna bulungi. Bwe tubanga oyagala genda Masaka, oyagala genda Mbale, oyagala genda wa? Oyagala genda Ggulu. Oyagala genda Ggulu oba Hoima. Oyagala genda Hoima. Ez'enguudo zonna za njawulo oyagala genda wa? Kati oba oyagala genda Hoima, kwata Hoima Road. Hoima Road. Nkufuna bulungi nnyo. Kati if you don't know your purpose, tomanyi kigendererwa kyo kiki oyagala tokimanyi. Ojja kubeerawo mu masaŋŋanzira nga tomanyi woogenda. Enankula byawo ng'ewali King Montage awo nga w'oli awo masaŋŋanzira awo. W'oli awo tomanyi gy'ogenda. Odda ku Masiro odda Makerere. Odda wa? Obedde eri wa Bakuli. Tokitegeera. Obedde eri Namirembe Cathedral gy'odda. Kati bw'obeera awo mu masaŋŋanzira awo enankula byawo nga tomanyi ky'oyagala. Obeera awo ne bakuyitako. Abamanyi gye bagenda be bakuyitako. Basimifi be bagenda. Babagenda be bagenda. Nkufuna bulungi. Kuba bw'omanyi tugenda Hoima. So ne bayingira Kasubi, ne bayingira Namuŋŋoona, ne bayingira Nansana, ne batuuka gwe atamanyi ky'oyagala ng'oliridda wa? Ng'okyaliwo. Kati wulira ebigambo bino birala omusajja bye yayogera wano. Stop chasing the money and start chasing the passion. Lekera ogoba omuthimbi. Abantu abasinga bakola Tandika goba. Njagala ssente mwana Brad njagala ssente. Some people bafuluma ku makyo ogenda okunoonya ssente nga tebamanyi ssente bagenda zinona. Bano ba Smith abalina ekigendererwa who know their purpose, who are living a purposeful life. These people who are living a purposeful life. Bakimanyi nti waliwo ebintu by'olina okusooka okuteekawo ssente ne zijja. Bw'oba oyagala ssente ogenda kuzibba. Bw'oba ssente zokka z'oyagala ogenda kuteega ababodaboda bakuba obutayimba ku mutwe otwale bodaboda zaabwe. In other words, tuyanga abagamba allow yourself to walk away from certain things that does not serve your purpose. Ebimu byerekereze. Sibuli birthday nto jjajigendako. N'abantu baha. Sibuli mbaga nto jjajigendako. Umalo omulesewa. Sibuli kwanjula nto ogenda kugendako. Bayagala keeki. Sibuli muntu tojja muziika. Nekimanyi muno waliwo abantu abataziika mu ggwanga munozi. Waliwo abakulembeze bena nga tebaziika. Asindika amabugo. Amune Smith obaddala nga watandise okuteeka ebirowoozo bye ku bugagga. Ogenda kunyiza abantu bangi. Bw'oba nga watandise okuteeka ebirowoozo ku bintu
bye tunoonya oba you have set your eyes on greatness on things that we are seeking waliwo abantu bogenda okunyiiza kubanga waliwo abantu botagenda kuziika mu ggwanga lino nga babadde b'amaanyi nnyo bagenda afudde atadde mukwano gwo abadde mukwano gwawe nenga olina gy'olina okubeera olina meeting ey'obukadde 10 gy'olina okubeeramu ojja mumuwerekeza tojja mumuziika olina container ku URL gye bakutte gy'olina osayininga sente zife ate omuntu afudde ate n'ebintu ebirala bife kiki ky'ogambye ekya stop chasing the money and chase the passion kiki oyagala mu kuziika bagenda n'okunoonya kiki ky'olina okunoonya kikutwala mu maaso those are actually funa priority kiki oyagala ku byonna bibiri ky'oba onoonya have purpose in life bakusanze olaga wasimiifi badde ngenda Masaka olya akubuuza n'agenda Jinja soko mpirikereke Jinja n'ogikyusa n'omwerekera Jinja toyina kigendererwa tomanyi lwaki watondebwa you don't have purpose you are not living a life of purpose omanyi ekyo kinzayo ku kiri because passion comes from the inner self nadde naye wantu ensoma waliwo ekintu ekyankutte era kino ndowooza njagala nanyi kibasomere kubanga olina akantu koyogeddeko akaye agambye the meaningful true agambye the inner self knows that your life purpose is out of sync with your outer life nti gw'omanyi munda mu ggwe oyagala kuba mugagga era obadde okutte ekkubo ly'obugagga naye wumalu n'akusanga n'agamba koodi Kampala waliyo omuki omupiira n'okyusa kitegeeza omuntu ow'omunda the inner self amanyi papasi y'obulamu bwo tali in sync n'omuntu wawabweru ono munda eyo walowooza kirala n'ebweru okola birala ebintu ebyo no birwaza ebyaddala ojja kulwala pressure ojja kulwala sukaali ojja kulwala ulcers ojja kulwala buli ndwadde yonna omuntu gyatasobola kulaba kungulu kuno olwokuba gwe ebigere bikola kirala ate n'omutima gwo gugamba kirala muwasizza abakazi nga temubaagala ku mitima gyammwe olwokuba ekikazi kirina ssente ekikyala kimaama kirina ssente ebintu ebyo yabyagala nnyo famire yaabwe bagagga ajat kirina n'obutonde bwennyini omukyalo amabunu n'osalawo okugenda n'omuntu gw'otayagala ne muyingira mu relationship egenda okulastinga muje mulowooza nti ejja kulastinga emyaka n'emyaka along the way nga makala mufumba emyaka 2 oba 3 muzaddeyo n'abaana nga baabo n'abaana 3-4 obufumbo bulina okusaanawo olw'okuba afuna omuntu gwe amaaso gwe geegomba naye ng'ate omutima we gwakola ki gwali gumanya ekituufu n'olwekyo kanzire wali emabega we mbadde ngamba malize ensonga eyo stop chasing if you want money if you have a purpose in life tokeera ku makyalo gamba nze njagala ssente ngenze munsi kunoonya ssente kyogenda okunoonyamu ssente okyagala Smith gwomu ku basajja bemumanyi abakyasinza okukuuma obudde mu Uganda kitegeeza ebintu bino byemukola mubyagala naye bw'osanga omuntu ffe tudirize n'abantu abakola emirimu gy'okola nga tebaagala bye bakola banoonya ssente n'akusobera muteesezza okutuuka mulina okukolera emirimu ssaawa 6 ajja ssaawa 10 kitegeeza oyo ekintu kyakola takyagala olw'okuba takyagala n'essente zakyagalamu tagenda kuzifuna so bw'oba oyagala ddala okwezuula onywerere ku mulama gw'ensi lwaki watondebwa njagala okutandika olunaku olwaleero otandika okutuwuliriza kubanga nja kusaba bannaye bakama bange ndowooza tujja kuwaayo emisomo ng'emirala 4 ku purpose tugenda gikola episodes nga 4 ku purpose tuyinza kukimalira in one sitting olunaku olwaleero tulina okudda tudde tunyikize ensonga eno ng'omuntu ali eyo atulaba weezuula watonderwa ki ekyakutondebwa bw'oba watondebwa kuliisa bantu baliisa mulimu olinga omululu gumutta nga akamere ke tayagala nze wemaneka ona kange umalu naŋŋamba muwaako biribaawo aba n'ekikomando kye oba enkoko ye okuva ku KFC n'omugamba abula n'okkaaba si kye kyamutondebwa ndowooza okugaba ndowooza si kwamutondebwa tulina omusomesa nayiga okugaba angulire tumunnyonnyola omugaso gw'okugaba kale ati sampe ssente
Alright, omumi abantu abamu kibatamanyi nti nno ebintu bino ebirabwako n'amaaso oluusi birimba. Oyogedde ku kya ssente ne materialistic things oluusi birimba. Bitulimba bitya nga tebisavinga ina papasi yaffe ekyatutonderwa. Tinno genda vayo ku macha because buli omwana onya ssente nawo ononye ki ssente. Buli omwana asubula kasazi nako zo business eriko ya kusubula mamotoka. Nawe ingira okusubula ki emmotoka. Naye nga ekyakutonderwa ssente zo woino zijja. Oyina zijja mu bulimi. N'okwata n'otunda n'ekibanja kyani kyataatawo kiwasikira. N'okwata n'okola ki n'okitunda ojja osubula emmotoka. Ng'oyagala kukusa ego yo to satisfy your ego. Niwe yabira muno ego eyo na bitu nebya maso bya bulimba. Wabula nga tonakola ki tonezuula. Mu luzungu nyizo gamba muno it is so rewarding to satisfy your ego than your purpose. Kiweesanya ekitiibwa okukusa oba kifunamu nnyo okukusa amampaati okusinza ku bantu abalaba ab'ensi. Okusinga gwe ekyakola ki ekyakutonderwa okuzeeyo akamotoka okukusa abantu baki bakunsi. Naye nga ssente zo ozikwata n'oziteeka mu nnimiro ate ziyinza okuba nga zigenda kuzimbira golofa mansion ontegeramu n'oziteeka mu ekyo kiwatondebwa. Wekuba kuwandika n'okiteeka mu kimu kuwandika. Bwe kiba kuliisa abantu n'okiteeka mu kuliisa abantu. Allah n'akwa baraka. Bwe kiba kyakugabira ba nfunzi mmere orphans n'okubagabira. Naye asinga tebakimanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulamwa guli nti weezuula otya. Bannaye mu Uganda tulina obuzibu. Tumala emyaka mingi nnyo nga tusoma. Bwe tumala okusoma ne tunoonya ebiseera ebimu egyo emirimu gye twasoma ne gibula. Mu kusomera wakati awo abantu abasinga tumaliriza nga tukola ebintu bye tutalina kukola. Wava mu ssomero ng'olina emyaka 22 oba emyaka 23 oba emyaka 24 n'ogezaako ku nsi eno ng'amapaati gakuwaga ng'ovudde nga kavubuka akuwaga gw'ovudde naye mu ssomero obako ebintu by'onoonya ky'okwatako kye kigaana. Teebereza singa onoonyeza ebintu emyaka 5 egisooka ekisooka ne kikulema. N'okwata ekirala era emyaka 5 n'okwata ekirala emyaka 5 emirala n'okwata ekirala emyaka 5 emirala gy'emyaka 2 bw'oba wava mu ssomero n'emyaka 23 kitegeeza oba oyingidde emyaka 4. Ebiseera ebisinga bagenda waba tavuddeyo n'akuzaamu amaanyi n'akugamba nti toggwamu maanyi tobivaako oba ogenda bivaako. At 40 years bw'obanga obadde okwata kano okwata kali ogezaako buli kamu ng'ebintu biganye ogwamu essuubi. Naye ekituleetera ekyo we are not guided ne tutalemera ku ebyo ebintu ebyatutondebwa. Ne singa ova mu ssomero bw'obanga watondebwa kulunda n'olunda emyaka gye gyonna gyonna kitegeeza by 40 years ogenda kuba successful farm. Bw'obanga walina kukwata kamera n'okitandika nga wakava mu ssomero nga weezudde by 40 years abantu abasinga bye bagweramu essuubi ojja kuba okolera ddala ekintu ekyo ng'okikola nga okifunamu ne ssente. Bw'oba wali muwandiisi nga Bagenda nga wakava ku university n'okiremerako by 40 years ojja kuba okoze eki okifunyeemu. Naye ebiseera ebisinga we are not cancelled, we are not inspired. Tetulina bantu abo abatula ku butebe ne batugamba nti no kola booti ne booti ne booti. Kati n'owuliriza ebigambo ebyo. Ebigambo bino bengenda okugamba olunaku olwaleero. Tokola nsobi eno naddala gwe akyali omuvubuka. Okimanyi nti omuntu asobola okuba n'ekikopo kimu bwe kiti mu nnyumba n'amala nakyo emyaka 10? Yes, kisoboka. Bulungi nnyo. Okimanyi nti osobola okwambala empale emu n'ogyambala emyaka 5? Okimanyi nti osobola okwambala engatto n'egw'olubege n'ogyambala emyaka nga 6 engatto emu? Kisoboka bulungi. Kitegeeza nti bw'obanga olina ekintu ky'oyagala n'oba okiremeddeko emyaka 15 oba emyaka 2 osobola okukituukiriza era ensi n'ekiraba nti okikolera ddala bulungi. So mbasaba abantu abali out there mugumiikirize. Ekintu kye bayita obugumiikiriza abantu abasinga babivuddeko. Sajja omu yambuuza nti kino ekintu ze nakitandika emyaka 10 emabega lwaki kina kifunamu.
n'abantu abawandiisi tugumikiriza emyaka 3 abawandiisi tufa abamu tufa ng'ebintu byaffe tebabisomye abantu tebabisoma nga tufudde waliwo abayimbi abataali baatiikirivu nnyo nga tebannafa bwe baamala okufa ennyimba zaabwe ne tuzikubako enfuufu ka tuziwuliriza tubawaanawaana oyinza okuba togenda bifunamu ng'okyali mulamu naye singa ogumiikiriza n'okaza ebintu by'okola ne bw'oliba ofudde tujja kubiwuliriza oba tujja kubisoma tujja kubiraba byewali ogezaako okukola oba famire egenda kukola ki egenda bifunamu wuliriza in starting to think this word is just a place for us to learn that we need each other more than we want to admit abantu abasinga tebakikkiriza nti beetaaga bannaabwe tosobola kutuukiriza kintu ng'oli wekka ne bw'onookola otya namala ebbanga ddene nnyo nga neekweka mu bisegguusi mu buyumba obwo bumama yingira Paul nga ndowooza nja kuwangula nga ninzekka nali neenimba mala kizuula nti neetaaga abantu okufuuka bagenda ow'enjawulo abantu abasinga bamanyi nti basobola okuwangula mu nsi eno nga bakola ki bali bokka tebakulimba tosobola bw'omala okuzuula lwaki watondebwa ate ebiseera ebisinga togenda kuzuula nti watondebwa singa osigala ng'olowooza nti gw'ogenda kuwangula ensi eno ng'oli wekka ensi eno ogenda giwangula ng'onoonyeza aba Smith ensi eno ogenda giwangula ng'onoonyeza aba Bilibawu ensi eno ogenda giwangula ng'onoonyeza aba Bagenda bagatte omutwe gwo we gulowooza gulina we gukoma bagenda bakugattako kyalowooza ne Bilibawu ne Wumalu n'abalala bagenda kuwa amagezi agakusobozesa okwongera okwezuula funa bulungi so omusajja ono agamba nti abantu abasinga tebakkiriza nti beetaaga obuyambi abayimbi abasinga bamala kizuula nti beetaaga abalala beetaaga abaproducer ab'enjawulo ne batandika okuyimba Smith wakizuula nti waliwo abantu be weetaaga bwe wabanoonya no breaking through so okwezuula ebimu ku bisumuluzo ebigenda okusobozesa okwezuula ye ttiimu y'abantu eyo genda okugamba nti naye Smith wali badde okola bwoti ne Bagenda wali badde okola bwoti ne Bilibawu wali badde okola bwoti naye musajja gwe yeeyita omugezi wali badde okola bwoti naye gwe minisita alowooza nti okola nnyo wali badde okola bwoti naye nga gwe MP abantu gwe baalonda nga tolina kye wali obakoledde wali badde okola bwoti okulowooza nti twetaaga balala kituleetera obuteezuula gulawo amatuugo owuliriza abantu beboogera bwebanga nga beboogera bituufu biwulirize ate otereze ensobi ezo kiri kugulawo matugo okkoba n'amaaso olaba ate ogulawo n'amatugo owulirize let your subconscious mind work omuntu ow'omunda oyo yakufuga wayambadde bwoti olunaku olwaleero because omuntu oyo omunda yagambye endowooza yagambye yambala bwoti funa bulungi walabise bwoti olunaku olwaleero olw'okuba omuntu ow'omunda yakoze ki yagambye kola bwoti kyolowooza munda kyeyoleka kungulu ebiseera ebisinga so Smith n'abantu abatula beeyo weezuula bw'oba teweezuula nga kyekikubonyaabonya nali njogera luli neŋŋamba nti mu nsi za Africa wano mu Uganda wano oyinza okuba okola nnyo naye obanga oyina ebintu ebyo byotataddeeko ssira oyinza okukola ennyira n'ofanga bwe wajja mu nsi okufuna bulungi oyinza okukola ennyo ng'okola misana na kiro nga ffe byetwakolanga naye ng'ebiruubirirwa bye tobifunanga wano mu Uganda olina kwebeereramu wano mu Uganda olina kwerwanako wano mu Uganda olina kusuula wali mputtu n'ogamba kankole bano abasajja be baŋŋambye nkugambye abayimbi bagenda okuyimba ennyimba zaabwe ezisooka ezibamanyisa abamu abayimba ensi ne bayita ba legends ng'ogyeko bano abamu abennaku zino abayimba wiiki emu naggwako ŋŋamba abayimbi ddala bagundiivu abayimbidde emyaka 25 benjogerako abayimbidde emyaka 3 benjogerako abo abasajja baayita mu bintu n'omala obatuuza wansi n'obabuuza neddala mbulira ekituufu Smith wamala emyaka emeka nga tonnakuba luyimba lwo ensi lwe yakumanyirako ajja kugamba mukama wange kankubuulire kano kamba kali wakati wange naawe namala emyaka 2 nga nnoonya bino abantu be balowooza nti basobola okunsooza
omuntu akulaba nalowooza nti wajja jjo oba waliwo abaakuleeta era asobola okukusuula. Teri muntu amala myaka 25 ng'ali mu lugendo olunoonya ebintu bye n'omusuula nga gwe bw'oyagala nti ogenda mmusuula. Mujja ensi n'ebalaba n'ebawaanawaana nerowooza nti egenda kubatwala nga yabalaba era egenda kubatwala. Yesalawo nti yabaleeta ate yesalawo amagenda gammwe. Kiyinza obutasoboka. Kubanga gwe ebbanga lyewamala ng'olwana lyebbanga lyogenda okumala nga onyozeza ebintu byo. So weezuule onoozuula ensonga lwaki watondebwa teri agenda kukunyeenya. Ebintu bye wafuna ng'omaze okulwana ogenda byeyagaliramu ebbanga ddene. Sure. Bw'oba weezuula nti olina kuba musuubuzi ng'osuubula China oba Japan n'otandika okulinnya ennyo ng'ogenda China oba Japan okunoonya ebintu byo bw'onoobituulamu ojja kubeera nabo ebbanga. Kubanga omanyi nga teri akuyuuza okuggyako ebintu ebyo. Kubanga omanyi gye wabijja. Kubanga omanyi amaanyi ge wateekamu okubinoonya. Obulumi. Kubanga omanyi nga gye wanoonyamu ttiimu eyakusobozesa okutuuka mu bintu byo. Kubanga omanyi obulumi bwe wayitamu ng'onoonya ssente ezo ezaakuwonya enjala gye wasulanga. Kubanga okimanyi engeri gye wanoonyamu iti eyo producer ayinza okuba yakuwana ofa n'oyimba ng'asiibula ensi nga weewaddeyo oyimba oluyimba olugenda okuyisaawo. Kiki oyagala? What is your purpose in life? Are you living a purposeful life? Purpose. Olw'embeera gye tuyitamu tukulira mu bwavu bungi, tuyita mu bintu bingi, tumala obudde bungi nnyo nga tukola ebintu bye tutalina kukola. Kati bambi obudde butuyitako nozuuka ng'obudde buyise ng'olina emyaka 4 n'otagalatagalawo ng'omuzigo gugenda kuyoola. Myaka 45 oli mu muzigo. Olinga agamba ku myaka 45 Mutendo wadde ati alinayo akayumba. Yali badde alinayo akayumba. Singa yali amanyi ekkubo lye yalina okukwata. Ne tusisinkana abantu bangi ne batuyuuzayuuza nayogera kino. Mu kwogera ebigambo ebingi ebyo waliwo bye tutwala naye ng'ate si bituufu. Ne twerabira ebyaffe ebyatutondebwa. So topic eno tuyinza obutagimala lunaku lwaleero. Ne njagala nga naatera okumaliriza okulekera abantu ekibuuzo. Gwe kiki oyagala? Abantu bagabi balekerawo okugoba ssente banoonye purpose. Otandikira wa? Mu ntandikwa bw'oba onoonya ekirubi lwaki watondebwa olina okukkiriza kutandika. Take the first step in faith. You don't need to see the whole staircase, but begin by taking the first step. That is the faith. Kukkiriza. Abasinga batiisa. Gomanya okuteeka ekigere ekisooka mu kukkiriza. Obukadde 5 buno mbutaddeyo mu business. Atandikirawo. Mukkiriza obukadde 5 tebubaawo toba na ssente. Just ozuuka buzuukusi n'ogamba kakati njagala kubeera Smith n'okumusingako. Tolina wadde 10. Ekigere kye ekisooka olina kiteeka mu kukkiriza. N'olumba n'ogende wa Umaro n'omugamba mpa ku kamerayo n'agikumma. Ate no totandikirawo kulaba Umaro. Oyo Umaro omuntu atandika tamulabirawo. Otandika bw'oba tolinanga oyinza okuba tolina na ssimu zino zimuseereza naye amapeesa nga togirina. Obaako olubalaza lw'otuulako ewa neighbor n'owuliza amawulire ga CBS oba n'owulira amawulire ga Simba oga nti abazungu abachina bazudde oba Abamerika bakoze emmotoka eteetaaga driver eyeevuga yokka. Ne bakunyonnyola technology bamugasegase batya ne bakola emmotoka eyo eyeevuga yokka. N'owuliriza nga ne radio gy'owuliriza si yammwe. Ewammwe temulina radio, temulina TV, tolina ssente zigula mpapula z'amawulire, tolina ssente zigula simu, naye amapeesa nga tosobola gigula. Era mbalegenda agamba ku mapeesa kubaako radio. Olwo oguddewo obwongo bwo bw'otandise nabwo okunoonya ebintu byo. Abantu gye batandikira bano abantu be mulaba nga beeyagala batandikira eyo. Essimu ye gye yasooka okufuna bamuweereza message ate yakwata bukwasi ng'alowooza bankubidde essimu. Abantu abo bwe mulaba beeyagala gye bava eyo bakozesa ka message ne kavuga ding ding dong. Ogamba alo kumbe message. Abaliwo awo ne baseka ba Smith abaabirabedde.
Badde nkyakunyonnyola nti omuntu wabuuziza otya? Nakubuuza muno omuntu atandikira wa? Omuntu atandikira ngambye tandika nakukkiriza. Kubanga mu ntandikwa toba na bintu ebyo byogenda okuba nabyo eyo mu maaso eyo. Tandika ng'okola ki? Take the first step in faith. You don't need to see the old staircase. Wabula tandika ng'olina kukkiriza kwokka. Bw'omala okufuna okukkiriza kitegeera nti Katonda yakutonda n'obwongo. Then use your brain to succeed. Lwaki abagagga tebayogera gye bajje bugagga? Olugendo oluba luwanvu kubanga nze abasinga bagamba natandika ne paani nentandika ne biscuit 2 nanka ntunda lugabire kibiriiti n'ogamba yamala bbanga kinga abitunda ofuna okwakimuleetinga obugagga buno. Nakizuula emabega kaundi ebiseera ebisinga olugendo lw'oyitamu otuuka ekiseera n'otandika okwerabira ebintu bye wayitamu kubanga biba bingi. Tasobola kutuuza wansi awo n'akugamba sibifi nakola kino na kino na kino na kino. Ebintu by'aba yayitamu biba bingi. Okujjako sometimes oba okimusanzeeko asobola okukutuuza n'agamba mwana wange tokola kino kikole kino tokikola. Naye ng'ebiseera ebisinga mu lugendo olwo luba luwanvu era tayinza kukubuulira byonna. Oyo n'aba akwagaliza bye yayitamu. Aba akwagaliza era akubuulirako akatonotono oyo gwoga nti aba akwagaliza. Abasinga baagaliza, abamu abagagga baagaliza, naye ebimu aba tasobola kubikugamba kubanga tojja kubimalawo. Bwaba bikuteeredde awo bisitulewo byayitamu ojja bbira wabula tojja kubijjawo kubanga bingi. Wali ekintu ekirala ekivuga obulamu nga papasi? Abantu abasinga naddala mu nsi zino ezikyakula tebamanyi lwaki baatondebwa. Tunoonya ssente ate olumu embeera etuwaliza ogenda okunoonya ssente. Naye ng'ebiseera ebisinga mu ntandikwa twalinoonyeza ssente. Ssente zandikunoonyeza. Wali badde oteekawo ebintu ebireeta ssente. Bukina okuba nti wali badde oteekawo ebintu ebikola ki? Ebinoonya ssente. Ebintu ebigenda okuleetera ssente. Naye ebiseera ebisinga tetuweebwa kadde oba tewali kadde akakasobozesa okuteekawo ebintu ebigenda okukola ki? Okuleetera ssente. Omusambi w'omupiira wano yali badde atandika okusamba omupiira nga alina emyaka 7 oba emyaka 8 oba emyaka 6 naye omwana abeera mu ssomero paka emyaka 23. Kitegeeza nti bw'otandika okusamba omupiira ku myaka 23 ojja maliriza amagumba ogakutudde otuukira mu Europe okusambira Manchester United oba ttiimu ez'amaanyi ezo ng'olina emyaka 45 nga takyasobola kukugula ng'olina kubba myaka ng'olina kubba myaka ogamba bannange olina 45 ebyaddala naye ng'ogamba alina 28. Kitegeeza nti era ojja kusambayo omupiira emyaka 3-4 amaanyi gakuggwemu obiveeko. So olinga ng'agamba abantu mbuno nga tonnakola kintu kyonna tonnalowooza kutandika bizinesi, tonnalowooza kunoonya ssente, tonnalowooza kugula motoka. Sooka weezuule, sooka onoonye ofune papasi ekyakutonderwa, sooka ozuule kiki ekyakutonderwa. Ate bw'okizuula olina okugumiikiriza ebintu by'olina okuyitamu. Ekireeto kyekyo ekintu ekyakutondebwa okubikaminga reality. So bitujja okwogerako mu maaso awo biki by'olina okuyitamu. Biki by'olina okuyitamu okutuukiriza ekirooto kyo. Bingi nnyo by'olina okuyitamu awo nga weezudde. Naye omuntu atulaba oli wiringi okuyita mu bintu ebyo. Oli wiringi okubonaabona. Oli wiringi okutoba. Oli wiringi okumala emyaka 15 nga iti yagaana. Oli wiringi obuta giving up okumala emyaka 2 ng'ogezaako okufuuka president w'eggwanga lino. Oli wiringi ogumikiriza emyaka 5 ng'ogezaako okufuuka president w'eggwanga lino. Omanyi leero mbadde njogerako ne omukyala Babi Itungu Kyagulanyi n'angamba amiisinga omukulembeze Bobi Wine ku stage. N'agamba amiisinga Kyagulanyi amuyina era amulaba buli kanaku. Naye amiisinga Bobi Wine ku stage. Bobi Wine omuyimbi ku stage. Ali wakati omwana lwaki amumiisinga na nnyawo kubanga alina ebintu byalaba Bobi Wine bye yayitamu okufuuka omuyimbi. Bobi Wine ebimu ku byamutondebwa kwali kuyimba.
bino ebyobufuzi yabiyingiramu kubako waliwo omuntu gweraba ng'abonaabona n'agamba omuntu ono nsobola okumwogerera nga mpita mu kuyimba oba mu kwogera ne mutaasa embeera ayinza okuba alina omuntu gweyalaba ng'alina embeera gy'ayitamu gy'atalina kuyitamu najja eno okukola ekintu ekyo tomanya ayinza okuba okuyimba kuli yayitayo n'ayimba ng'agezaako okukola ki okutuuka mu kintu ekyamutondebwa nga liri ali kkubo lyali kubo erimutuusa mukola ki mu bintu bino ebyamutondebwa kati omukyalo oli yagambye bw'atyo Babi Kyagulanyi yagambye nti amisinga bwe olw'okuba alina olugendo lwe yalaba lwe baayitamu bonna baki babiri bobi wine okufuuka omuyimba omanyi otya muno ekkubo ettuufu erimpisa oba erintwala gye ngenda okumanyira ekyantonderwa kuba bangi oyinza okugamba temwogedde simanya tetugula amamotoka naye nga ate nemamu gaali liyinza okuba lyekkubo omuntu amanya atya nti lyekkubo erintwala ku kyantonderwa ebiseera ebisinga omuntu asooka gaggawala munna nga tannagaggawala kungulu oba okiwulira oba oli awo kati nga nze nkiwulira oba oli awo oba oli muyimbi oyimbi obuyimbawo nga butaano ensi tennabukkiriza oba nga abivaako omuntu n'ava eri from nowhere n'agamba ni mwana gwe oyimba and I predict ojja kuba sita one day Big I radio yakimugamba n'agwa eddalu eyo compliment eyinza okutambuza emyezi 6 yamugamba ne Big I oyimba n'alabye abayimbi ne Big I oyimba kati ekyo Moze radio kye yagamba Big I kiyinza okuba byemu ku nsonga ezafuula Big I ekyo ky'omulaba oba kyewamulaba emabegako so mu lugendo luno waliwo ebintu ebikutuukako ebikulaga nti ddala oyinza okuwangula tosobola kuyimba kumala mwaka mulamba nga tali muntu agambye ddala bw'oba ddala nga kyekyakutondebwa okuyimba n'obulayo omuntu agamba nti mwana gwe omanyi okuyimba tulabe bano bafaani b'olujanja smart team gundi nkuze naye ne baga Smith osobola okuyimba naye nga mubutuufu naye muli just wekubigiza nenda ikambyesibako oba tulina owuliriza omuntu waffe ow'omunda oyinza okuba abantu abayimbi abamu ebinnaku zino abamu bayingira mu kuyimba kunoonya ssente be boowulira nti abantu bagambye agenda kugwera n'agwa waliwo abayimbi abalina talent abamu ku bo bamanyi beewo ne wabula emyaka ebiri Juliana ne mulowooza nti oyo yagwa byaggwa mugenda okulya ate ataddewo oluyimba olulala yakomawo n'akuba concert katadde akayimba akannyumira ennyo era Juliana nkutumiddeko owulidde nti kaakati oyo Juliana nga bw'ogambye alina ekitone kiyinza okuba ekyo ekyamutondebwa yeezuula nti alina kuyimba n'ayimba ensonga lwaki amaze ebbanga ddene ndowooza ali mu myaka nga 2+25 myaka 25 ayimba lwaki tagwa osanga munnange ekyo kyamutondebwa so abo abajja mu kuyimba okunoonyaayo ssente yoyo akola ensobi ayinza okuba alina ensobi gy'abadde avuga ku luguudo oba n'atomera n'abako g'atomera mu nsobi ebadde accident agamba ekyo kyakoze tasobola kudda era ogenda okuwulira omwezi oguddako omuyimbi yavuddewo abantu ne bagamba nti yatomera omuntu oba yakola akabenje ensonga lwaki alina empisa embi ensonga lwaki yakoze eki yavuddewo waliwo abantu betulaba ensi beerabanga abalina empisa embi naye nga tebategeera balina empisa embi nga mwe mugamba naye tebavaawo babaddeyo ebbanga lyonna bakola ekintu ekyabatondebwa okukola ki okukola ekyo kituufu essebo nga twagala omaliriza mukama wange programu yaffe olunaku olwaleero njagala tune mu kamera awo tuwe ebigambo ebisembayo about finding purpose in life era n'omulundi oguddako tugenda okutandikira amiina neyanziza nnyo neyanzeege abantu abali eyo abatulaba njagala mbasabire essaala eno njagala weewombeeke gwali awo osobola okufukamirako wooli awo oba osobola okutuulako mu ntebe wootudde sifaayo ddiini yonna gy'ogoberera gy'osinza nsaba katonda oba okkiriza nti katonda gy'ali saba akutekeko omukono gwe akusaasire akuwonye ennyiika eyo gy'oyiseemu ebbanga lyonna omaze ebbanga nga tolabanga ku ssanyu omaze ebbanga abantu bakujerega omaze ebbanga abantu bakulaba olina ekintu ky'okola oyinza okuba obadde muyimbi omaze emyaka 15 oyimba naye ng'ensi bw'egamba bwekulaba tovangayo nga naawe onkiwulira owulira ddala emyaka olina mingi olina emyaka 35 olina emyaka 37 olina emyaka 4 tovangayo owulira olinga ekyakulya ng'enjogera ennaku zino bw'egamba byagaana otandise okukiwulira buli w'otuula otuula weekubagiza tokyayogera ogaba bannange nze byange byagaana
nkusabira gwali awo nsaba amaanyi ag'enjawulo g'otamanyi gye gagenda kuva gakutomere w'obadde otudde awo nga weekubagiza obadde weebase ku kakeeka awo ng'osulooka abo tuba twabula nsaba ofune amaanyi okutandika olunaku olwaleero ogende otandika okunoonya ebintu byo weezuula kituufu weezuula naye okutuukiriza ebintu ebyo bye weezuuliramu si kyangu amaziga mangi wabeerawo okutoba kungi wabeerawo okumalibwamu amaanyi kungi nze abantu abamu abankwatirako ddala katono banzaalukuke nga buli kintu kye boogerako sola kituukiriza ne bagamba nti owaayi waliwo akabaddewo mu famire leetayo omutwalo gumu bwe guti nga sisobola guwaayo waliwo maama wange yalwala n'agenda mu ddwaliro bamuteekako okisigeni nali eyo yiganga ng'ennaku ennuma nga ndi eyo mu kyalo wakati mu bikajjo nali ngenzeyo nga nnoonyereza nga neefula mbu nnoonyereza lwaki abantu abamu bagagga abalala baavu naye nga sirina wadde 10 ne bankubira essimu nti maamawo alina mirembe mu ddwaliro bamutaddeko okisigeni nga sirina transport yankomyawo Kampala nga sirina wadde omutwalo gwe nsobola omuweereza bagattegatte abaaliwo abaali ensi bye yalabanga ng'abafaayo maama wange aleme kufa Katonda n'ansaasira ekyannyamba kwali kusaba kwokka Katonda n'ansaasira maama wange n'atafa naye saayina buyambi waliwo otuuka ekiseera nga tolina buyambi ng'amaanyi ago Katonda yekka yasobola okukuyamba nkusaba Katonda akusaasire kusaba Katonda akuwa amaanyi olina by'oyiseemu bingi waliwo natuuka ekiseera simiifi nga mpulira mu butuufu ebintu bye nayingiramu binfuukidde ebintu nga mpulira ddala sikyasobola bituukiriza nga neetaaga okubeera mu bulamu bw'ensi eno nga mpandiika nga layini nziwandiika Olungereza nduwandiika Olungereza ndwogera nsobola okwogera n'eddoboozi ly'omwanguka naye nga sirina wadde 10 ng'ensi entwalaganya nga layini tulya mbanja emyezi 5 agenda kungoba mu nju nga famire yange sisobola wadde okugula eminwe egy'amatooke egy'olukumi naye ng'ensi empaana endaba ng'omugezi nkusabira gwali awo Katonda akunsaasirire nkusaba osenvula ebigere byogezeeko ebyagaana never give up you have been patient for years ogumikiriza okumala ebbanga ddene kusaba ogende mu bintu byo Katonda akunsaasirire tujja kudda omulundi oguddako nga twogera ku bigendererwa mu bulamu lwaki Katonda yakutonda lwaki watondebwa tetuyinza bimaliza lunaku olwaleero naye tusaba Katonda akusaasira kwongera amaanyi gwawuliriza ebigambo bino atulabye olwaleero ddemu amaanyi osenvule ogende Katonda akuyambe amina awo nyini we tugenda okuba nga tukoma olunaku olwaleero amanya yenze Shadik Smith wano ku Ggula Obwango tujja kwanga tujja okwongera okuggula obwongo bwammwe ate mu ngeri ey'enjawulo n'okubangula n'okuba tubateekamu oba tubagezaako babuli ebigambo inspiring ate nga bigezaako okuba nga bigattako ku bulamu bwo gy'oli gwe wenna oyinza okuba nga tosobodde kulaba programu eno okuva gyatandikidde mpaka tukomye naye akakatono k'oba oggyemu ng'ogirabye naffe ke tusinga okwagala kabeere nga teka impactinga obulamu bwo tukyali ku series zino eza Ggula Obwango. What is your purpose? How do you find your purpose in life? Katonda yali yakutondera kigendererwa ki mu bulamu bwo kyetwagala okuba nga weezuula nga naffe awamu twagezaako okulamu waliwo yatuyamba okuzuula ate ebyaffe amanya nze Shadik Smith Ggula Obwango wano katwogereko obadde nange ne mukulu wange amanyiddwa nga Sseka Bagenda tujja kuba twongera okukwatagana ate weekend ku Lwokusatu olujja kuba mujjuke bino tuli Lwakusatu ku Ssabbiiti tuba tuteekayo sheeno okuba nga mugiraba era twagala obbeebaza musibe bulungi atakumma mpeera abankumire ayongere n'obbayamba muzuule ki ekyabatonderwa nkoze ne Bilbao ku kamera esooka nenkola ate ne mwana mulenzi Umaru ku kamera ey'okubiri nenkola ne bane abantu bangi bonna bangi so na bamalayo nenga tubadde tujja kuba tukwatagana ate olunaku olunaddako musibe bulungi mweraba.